Abataka bataano abagenda gye buvuddeko Namibia okulaba n'okusinkana Ssaabasajja Kabaka banyumizza olutabaalo lwabwe luno olw'e Namibia mwe bategereza nti ddala Namibia bakikakasa nti Kabaka yaliyo. Tukubiriza bazzukulu baffe bonna gye bali naddala abo abakozesa emikutu emigatta bantu oba gye muyita social media okuluubirira okuwa obubaka obugatta abantu baffe n'okwewala okutyoboola ekitiibwa ky'abaweereza b'Obwakabaka, ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa kya Ssaabataka Kabaka waffe. Tutegeeza Obuganda nti ffe abataka tugenda kukola kyonna ekisoboka okuzza Buganda ku buwangwa obulombolombo n'ennono byabwo nga bwe twabikkaanyaako emagonga mu busujju wakati w'abataka ne Ssaabataka Kintu. Abataka bano nga mu kugenda e Namibia tebafuna lukusa lwonna okuva embuga, bagamba ekyabatwala baakifuna era bakkiriza Kabaka yali Namibia ng'ajjanjabibwa. Sijja kwogerera muntu n'omu kyekisooka, naye ekiteeso eky'olukiiko lw'abataka abataka okugenda e Namibia kyayita mu lukiiko lwaki lw'abataka. Kiwandiike ne miniti osobola okugifuna, ekyo tekiriiko kubuuza. Abataka bayinza okuba tebagoberera mitendera, naye twali tulina eddembe ery'okutambula era twatambula era ne tukola ki ne tutuuka. Twakomawo ku kisaawe nga twakomawo nga bwe twagenda kwali kusalawo kwaffe, omanyi yes. Omutaka Kyaddondo Kasirye Mbuga eramula ku lwa banne yeebalemye ekyokubuulira ensi gye bajja e Namibia n'asuubiza abazzukulu okubateerako ejjinja ng'ejjogera ennaku zino bw'eri mu kiseera kitono okuva kati. Namibia tugenda kudda tubanyumize, naye kye tumanyi era kye twajjayo ndi Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Ekyo twakimanya. Ssaabasajja Kabaka ali luddawa Namibia era tumanyi nti essaawa yonna Ssaabasajja Kabaka ajja kulabika eri Obuganda. Naye tulina okwebuuza kungi. Tetwagala kubagamba kintu nga tetukwataganye na buli akwatibwako ensonga eno. Nga bwe tubayisa olwaleero tujja kubayita n'omulundi omulala, si wala okuva kakati mubeere bagumiikiriza katono, tujja kubayita twabuulira olugendo lw'e Namibia nga bwe lwakola ki bwe lwafaanana. Abataka bano bagenda e Namibia okusisinkana Ssaabataka Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ne batasobola kumulaba newankubadde nga wali wayise embale ng'afulumizza akatambi akaali koogerako eri Obuganda okulaga embeera mwe yali. Ne leero tuddamu okukakasa bazzukulu baffe bonna gye bali nti kikafuuwe ffe abataka okwawukana ne Kabaka Ssaabasajja Kabaka waffe, era tukiddamu nti omuntu yenna agezaako okulaga embeera bw'etyo eri abantu baffe aba awubisiddwa oba aba alina ekigendererwa ekikye oba sinakindi nga Buganda gyakola ki gyatayagaliza. Abataka bano bonna abataano abagenda kwaliko omutaka Kyaddondo ow'Envuma, omutaka Lwomwa ow'Endiga, Katikkiro w'ekika ky'Olugave, omutaka Kasujja ow'Engeye n'omutaka Maweesaano owa-Ŋŋaali. Abataka bakulu b'obusolya bo bwe Bwakabaka bwa Buganda. Abataka bano era beeganye ekya Museveni okubawa ssente mu lugendo lwabwe bino nga bwe bibadde biyitingana nga bagamba ewa pulezidenti baali bagendayo kubayamba kufuna nsimbi ez'okuzimba ekizimbe kyabwe nga wabula ssente ezabatwala ebweru zaava mu bazzukulu. Nja kugamba nti nno nti twerumaaluma naye buli omu alina obuvunaanyizibwa obubwe. Mbasomedde wano ekiwandiiko ky'ensonga lwaki mbasomedde ekiwandiiko kino eky'ennono ya Buganda. Buli omu alina obuvunaanyizibwa ki obubwe. Abataka twatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe obutukwatako eri ani Ssaabasajja Kabaka. Naye si lwakuba nti twerumaaluma ne gundi oba twerumaaluma noono, nedda. Ekyo si bwe kyali. Era basajja buli muntu bumukwatako. Mu nsisinkano eno wabaddewo ko ne ku bazzukulu Bakira, wabaddewo ko ne ku bazzukulu ababaddeko. Mu nsisinkano eno wabaddeyo n'abazzukulu era baliko bye boogedde ku lutabaalo lwa bajjajja. Mu nsisinkano eno abataka banjudde ne pulaani y'ekizimbe kye bateekateeka okuzimba. Bino we bijjidde nga waliwo ebbaluwa okuva e Namibia eri ku mitimbagano era eyeraliikiriza abangi eraga nga gavumenti ya Namibia bw'etagenda kwongerayo budde eri Kabaka Ronald Muwenda Mutebi mu bujjanjabi bwe, nga n'okugenda kwa bano kinajjukirwa e Namibia Pulezidenti Museveni oluvannyuma yakuvumirira.